bwe gakola bwe gati n'olemera mu kkubo yentunuzeemu mpulire. Obadde olina management gy'obaddemu emabegako kati tugambe eki wakivuddemu ddala. No, okuba mu vidiyo y'Omukunja tekitegeeza nti nvudde mu balala be mbaddeko be mbadde olagana nabo. No. Wakitegeeza. Okyaliyo. Yesu oli mbezi mu vidiyo tewali nnyo kyamaanyi kirala. Bwe kiri. Mukunja. Yo. Kyekiriwo. Salute. Ki ekigenda mu maaso? Teekako akajjeno. Jeno Omukunja Atasera. Towulira nga linyumye. Kuvadde. Emmundu 8 ziyinza okunona n'otaba jjeno. Bwe baakunona n'emmundu 8. Kitegeeza baali bantikkira olwo. Basirikale baakutikira. Emmundu 8 kitegeeza siri muntu nnyo wa bulijjo nnyo. Basirikale baakutikira wagana amagye nga gakulya ennyo. Ng'etikkidde kati. Neetikkidde. Akulaba ayagala manya ki ekigenda mu maaso. Tuli ku shootinga vidiyo ya tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja mubagambe nti tujja tebapowa bawanike fulaga tujja. Ye olunaku olwaleero sazeewo tushootinga vidiyo eyo tugiwe mikwano gyaffe bafaani baffe baginyumirwe ate tukole n'ebirala. Tugikwatidde. Makindye ku Ganjani Amekupa Garden n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ani ali ku lenzi? Ali ku kifaananyi Hit Films bamuyita Charles FX naye asangibwa Makindye. Hit Lab be bakutte mu kintu kino. Omukunja Atasera side eno eriyo General omuto Awan Alien Queen. Era mbadde ndakubuuza lwaki mu bantu bonna Alien Queen yali mu vidiyo? Oba tumuggyemu tuteekemu ggwe. Ani onjagadde kumanya bumanyi. Alien weeyambule tumuwe ebyambalo. Era nga bwakirawo we kiba era bwe kiri. Mukunja tubuulire. Salute. Lwaki mu bantu bonna abali mu Uganda n'abakwetoolodde Alien Queen gw'otadde mu kifaananyi? Ate nange kyenva mbadde ngamba nti obajjemu ggwe oyambale. Ayinza okwagala bwagala kumanya Mukunja. Nti lwaki Alien Queen mu bantu bonna kikyalina ekyenjawulo ekimubeezaamu. Anti era ne we mba ngambye nti tuleeteera omulala era bajja buuza lwaki oleese oyo. Kubanga lino y'erimu ku magye amata amakambwe ennyo mu city. Amagye agasinga oba amakambwe ennyo era nga just nnyinza okusaba busabi ensi yonna emuweeyooko attention. Bamuteekeko eriiso bonna nga bwe baagateekako ko ne ku balala. Nono bamuteekeko eriiso. Ate naba wa Alien Queen ono budde oyinza okuba obadde omulaba naye nga tonnamuwaamu budde buli. Kati funayo obudde omuweemu ku budde kaddatako k'otadde ku ssimu. Tulina bafaani baffe abalungi abatuteekamu kaddata. Muteekemu kaddata omunoonyeeko ku mitimbagano awo. Onoonye Alien Queen omusomeko ogenda tandika omutegeera olabe ne byakola ogenda tandika otegeera nti ekituufu naawe obadde walwawo okumuwa tayimu yo. Ebyaddala y'omu ku magye badde nkyamukuba masasi lwaki opakuka. Tugambe officially kati anti kakati twabagamba nti tetwagala nnyo bintu byakubeerawo tubenga bannabyabufuzi ebyokwogera. Essaawa eno tuli ku video shoot tuli mu kkubo tukola ki? Kategerekese bulungi. Tukoogere mu luzungu. Ali. Wait for us. Ali. Olio. Wendi ku kitebe. Kiki oyinza okugamba omulabiwo akuwagira naawe Omukunja Atasera? Mbongere ddala otuwagira. Kyensobola okubagamba. Kyokka. Eno ye project ensembi oba eri endala ejja mu kkubo ey'amabali. Mukama y'amaanyi. Mwe temumanyi. Tetumanyi byankya. Tetumanyi byankya. Kati enkya bakubya noga akaana akabadde mu vidiyo ka Alien Queen ko kazikidde. Olwo ebya vidiyo n'ebirala oba okyabikoze? Ndikafudde okuzikira kwe kufa. Ekireza mu bisuubira bino. Ffe tukkiririza mu Katonda we bukya n'agamba nti nno omukka agusiseemu. Ne woba obadde opulaninga kukola ki webikoma? Ne woba obadde opulaninga mbaga mullo weekoma? Teweegomba kukolako naye genda mu maaso projekiti zisinga kwenda.
Era bwe nkugambye nti Mukama y'amanyi. Omutya King Sheebah kuba akubamuko. King Sheebah kati nganze namusookayo mu bakuba. King Sheebah mukubi. Kale King Sheebah asobola kuba alien. Ate gwe sibika yakuwa baba kubasobola. Ogera kuba ati kakati ngalo kuwala ku magazine kama nze nanyigamuko. Mukunja ali mukali akasaasira. Bamukuwa wano n'wano kakuba shino. Nira swava mu bbanga ne mukuba. Numbagana. Tugeze ng'alowooza nti omulivudde. Osaba okulukira oluwambo lwe. Olidde ebintu bye najja n'akuyisaamu. Anti kaakati ono ye head. Oba kitegeera. Singa sonera singa siri wano. Kati byonna alina kudda ku side ze mba nina kukola ki. Bw'asalawo nti kantu alali yeni n'ebisigadde toyagala bifaako. Ozinga asazeewo alumba ejje lyange. Olina n'ejje. Gwe alien omumanyi. Omanyi ekimenkegwe ekikazi wano ekyematuuli. Ekyema kiriwo. Embaga yo wagiwulidde. Bino ebibimukwate byetaataganya enteekateeka z'embaga. Embaga? Eya King Sheebah n'Omukunja. Ngera we nabagamba nti nze nava mu ggulu n'engwa. Nagudde bugwera era ebyo embaga sinnabitegeerako. Yes. Embaga okukusa nkukuse mu kakutiya. Anti kati tuli ku video. Shoot. Tuli mu kkubo tukola ki? Twagala kira twagala mbaga. Anti kakati naffe. Anti era ne kati n'ebyembaga bijja bba birala. Ne ku mbaga era tujja kuyita. Kubanga era waliwo alina kakati nga soda muganda wange gwe bimanyi osobola okukwata mu kuwoza ebintu eyo busepiki tereeza mmere tujja kuyita kati essaawa eno kyova olaba nti nno bajenero bazitaddeko ku kyambalo ebyambalo ani idea yavuddewa era kigendera kiba kibasizeho kwambala bwotyo. Idea ekisookera ddala we namala okola ka audio w'oluyimba olwo tuli mu kkubo tujja abantu batandika olukozesa mu ngeri ey'enjawulo. Abasooka oluwa hype ku TikTok baali mikwano gyange bakadaama abali ebweru. Kati nga waliwo bano abakomawo 223 ng'oli ateeka wali bbaaga ze n'agiwanika Uganda tuli mu kkubo tujja. Then ne bayo abakomawo 224 225 226 nga ne basooka baliwa hype eyo yasooka. Kati lumala osituka awo then lujja lubaamu embuyaga y'aba nabyabufuzi. Ogenda olaba abanupu balukola, ogenda olaba abeeri balukola, ogenda olaba abasirikale balukola, amagye galukola, buli omu kwegamba ng'agamba tuli mu kkubo tujja. Then wabaawo hype emipiira Man U eba egenda okusamba egamba ttiimu gye abawagizi bagamba bagenda okusamba nayo nti tuli mu kkubo tujja. Arsenal eba egenda okusamba Man City Chelsea buli omu. Then kati nentunula ne ngamba oluyimba tuluvugire mu ango ki? Ekitegeera. Nentunulamu ate nga saagala lufuula nti lwa mupiira gwokka, saagala lufuula nti luli politiko kubanga oluyimba lwange luli tuli mu kkubo tujja. Oba ogenda laba kasekiseeko tuli mu kkubo tujja. Oba kasekise kajja kulaba tuli mu kkubo tujja. Oba tugenda ku mbaga, tugenda ku mikolo ng'emikolo egibindabinda tuli mu kkubo tujja. Kati so wabaddewo contradiction y'amaanyi nnyo mu kusalawo kye tulina okwambala. Tulukulekera olwogere. Wabaddewo okubagana empawa ku ki ekituufu kye tusobola okukola ng'oluyimba tetulina bwe tulusibidde nti luli wano. So kwe kukaminga up n'ekyambalo kino nga kiripresentinga ebintu bingi. We twambala black wansi twakubye black nenga tosobola okugiraba. Black tuba tulipresentinze Africa. Tuli baddugavu. Bwe tuteekako red tuba tulipresentinze omusaayi. Omusaayi gwaffe naawe woba oli ludda omusaayi teguliiko kigwe ne wonaba nga omusaayi n'omuntu ali mu America alina omusaayi gwa red. N'omuntu ali e Uganda alina omusaayi gwa red. Omwana omuto alina omusaayi gwa red. Omukyala n'omusajja musaayi gwa red. Omumpi n'omuwanvu ffenna musaayi gwa red ttaano. Okategedde. Then we tuva ku red ne tugenda ku white.
white netugenda ku njeru kale tuve mu luzungu ku njeru white wotuuka mu nsi yonna gwe yasoma ennyo ng'oli Uganda obonaabona genda mu America obeere eyo naye oluzungu waluyiga naawe odaaganga mama alien gye njogerera ettaano agikubye etegeeza abantu abalina emitima ejjadda alaali mitima myeru kyendi oba seeteeka mu kyessiri yero movement waggulu awo eriwa baleti kuliko yero eyiyo movement onatera tugisaamu nnika na pule otubuuze twambadde za kala ki kati ate kano olina buuze eyakakola lwaki yateekawo eno twagiguze buguzi yaze yesanze aleesaako eyagitu no ate eno mwe lwakuba mwonoonye eggwanga buli kimu ne mukyonoonayonona naye nga yero etegeeza yero etegeeza musana sunshine etegeeza sunshine nti enjuba omusana ogwaka e Uganda yegwaka ne mu America yegwaka ne Indonesia sunshine ye kano kategedde naye nga kano jase yakataddeko 5 wasabye enanga n'akuwa olukusa okola ekyambalo kyefaananyiriza ebyabakuuma ddembe ye yalusabaani olukusa ng'akifuna ekiki amateeka ani agamu anaffe wano mu mateeka agaffe anti constitution ya Uganda ekkiriza bilateral constituency gundi amateeka obuteeka obutonotono obukola mu society ez'enjawulo nga weenakkiriza olina okimanyi nti okusala embalu kukkirizibwa kati wano anti era kitegeeza na buno sitiru tewaliwo lyetumenyeewo waliwo eritwala eggwanga lyetumenye tewalaba NUP nga babajjako balekiseezo babajjako combat singa bifaanana ab'abakuuma ddembe anti naye mugamba gye wano nazina azinone bwe ziba nga nazina gye azinone nga mangi ali enikwenyi ono gw'oliko yakava ennateete mu kkomera yakaba yaguba omutima wajjira wabati nga njirambula nga tugimu avuga emmotoka ajje kuganja ne ami nasaba lukusa mwayogeddeko naye ne muwa design gye twagala ngenda gendayo ndowooza nja gendayo mugambe 5 tunyumyemu fiiti oba kyali kitya biki naye nga nze kyemmanyi era kino waaba nga awulira takya mpozi nga yagadde tuwanyise muweemu ku eno naye atuweemuko ku yiye naye nga ffene yaffe eri steady nnyo twagikoze nga egatta bingi eri uniting terinaawo tabu yonna kyova olaba yagasse era naawe ne wooba otujulira mbuulira nti wali ogirabyeko nti twayingiridde gundi yaffe waliwo eyali aja nti waliwo gwe twayingiridde ate gano magye bino si bya poliisi bino bintu bya magye poliisi si wano era kyobola levo si byakusinga bino bino si byakusinga 5 bino si byani asinga bino ffe tukoze ebyaffe tukubye endongo ne poliisi yennyini nga bo saabasaba lukusa kozesa luyimba lwange tuli mu kkubo tujja ne balukozesa nga tebasaba lukusa kati no bagikola tebannansi banakunsi babo 5 ne bakozesa oluyimba lwange nga nze mbalaba ku kkubo bakozesa challenge amagye mangi nnyo tuli mu kkubo tujja Uganda babakulu nga Sarabaye bavayo gamba nti omukulu mwamusabye olukusa okozesa ekiyiiye kye copyright okozesa oluyimba lwange Mukunja yes waliwo abanfanfe ba King Sheebah okwekubaanako mwakekubaanako ne alien queen batandise oyomba boogera ebisongo oba etegekedde otya era kiki oyinza okubagamba banfanfe baddayi hads kati baddayi hadi King Sheebah yafudde mufu anti bo gwe baagala akubeere ku kiddo okwo tekuba kuntegeerera n'okuntuuka ne mwanda weya kiki oyinza okubagamba kuba buli mu comment section twagala Sheebah ejjo olibale bwakoze anti nze ate obuzibu bwe mba nnina
twabadde tunyimba. Kyenjagala okugamba kiri bwe kiti. Gyali teyaleka wano mumwa era ayimba. Okategedde. Kati tukitwale nti Bukedde akyogerako si akireeta Bukedde King Sheebah afudde. Omukunja naye afe kuba King Sheebah agenze. Mulingamba nti King Sheebah abeera atya mu ntaana nga gw'oli ku nsi. Si kye mugenda okunzizaako okuŋŋamba. No, kati kye ndowoozaamu kiri bwe kiti. King Sheebah gyali bafaani be bamanyiiyo. Okategedde. Studio weeziri mpitirivu. N'abakola video bano Charles FX si yeka akola video. Bye baagala bikole King Sheebah akole nabo basobola mu supportinga mu ngeri enjawulo n'abikola. Otherwise nze abayimbi bangi bengenda okuba nga nkola nabo music. Right about for the moment nkoze ne Alien Queen because ali talented mu ngeri esinga okuba ey'enjawulo. Ate era bwe tumala na kino just nze nja kusaba abafaani bange mwenna abandaba n'omwana mumuweeko ku budde. Muli neebaza after muligamba Omukunja alina management yemukwasaganya eri fine era mbasaba mumuwe time ku mitimbagano gye ne management ye mukwatagane nayo bulungi era nze mbasubiza alina sofe ennyimba ali mu nnyimba alina n'abeetegekera alina teekawo mane kiseera okitegedde ennyimba ezo zonna tezirina video okategedde era nze just lwakuba nze nina ekizibu kya mulundi gumu simanyi kwetemaatema bintu kusuubiza mbw'ate nja kuzisima bano bootera okulaba ku bafu abaana b'omugenzi bonna nja balabirira nja baweerera okategedde mukyala w'omugenzi nja kumusuza n'otuuka akadde ng'olaba eyabyeyama banoonya munoonye bamukubira essimu takwata nze byange ntera kukola bukozi so nze nsuubira nti Alien yeetagamu bwetaazi ka time katono talenti Mukama yamuwa yamala ali humble. Waliwo ya comment nze n'agamba nti Alien okusinza videos ze balaba n'ensasagge yali emabega account naye alayika alina ekimuka ku mutwe nga mulabi era oli n'abuuza nti gwe wasalawo oyitira mu bantu ba category bw'etyo naye ffenna tuli balalu okutandikira kwa komenti nga mugwi wa ddalu nze ayogera ndi mulalu naawe atulaba oli mulalu akaawukanamu kabaka era katoyinza olaba oyo akyogedde nga tannafuna nakuuma kapima bulalu we bukoma naye nga singa baleeta akuuma ne batandika opima ne bapima Alien ne bapima Omukunja ne bapima n'ayogedde oyinza osanga nga eyayogedde nga diguli ye ey'obulalu talina naba mu bantu alina beera butabika kijjawo nti buli muntu mulalu ffenna tuli balalu kijjawo Alien mulalu si mulalu anti omulalu alaba mulalu munne okitegeera mbadde n'ekibuzo kyali eno nga nkyali wa Mukunja nti gwe wasalawo okuyita mu bantu module bwetyo anti kakati olaba abantu abo be mulaba nti ebintu by'okweguleedinga gwe ne weerabanga eyatuuka eyatereera ne mutandika n'okukategorizinga bannammwe ne mulaba oli mugwi wa ddalu oli tategeera oli mugagga nnyo oli mwavu nnyo ye bitusibye okubeera nga ffenna nga we tufaanana we tuli nze nsingitwala bwe nti ffenna tuli bantu tuli mu kifaananyi kya Katonda era nze gwe muyita ate buli woyita omuntu buli we mugamba gundi oyo tategeera njagala nnyo mmanya lwaki bagamba gundi oyo tategeera muwa nnyo ne tayimu yange dani okuŋŋamba gundi oyo kasanzi otandika okwogera bino nze ndi mugagga ewaka simanyi ffe maama wange mugagga alina ebizimbe naye ng'okimanyi ebizimbe bya maamawo biriisa gwe biyamba gwe na jjajjaawo ne famire yammwe kati wotandika okudigguleedinga n'okussa abalala wansi abo bosizza wansi mbawa nnyo obudde kyobulaba ne Bayibuli egamba alibasitula ekisembayo kakigende eri Alien Queen tumalize Alien Queen Sheebah alina squad evuma nga terina gweyeerezezaako yadde bwe bayakukyaye oba etegekeddwa okukira ki kyoyinza okubagamba obudde bwe yazze mu lutalo nabagamba nze nabeetegekera abazole fit olina kirala oba bangambye omyutinga comment si oziraba nziraba Mukunja asirise teyejjusa kale akasembayo ffe tukuleke mukuma omwoto naffe tukole ekiddako ekisembayo tuyakami tujja tuli mu kkubo tujja video tugisuubire nga mubanga ki video Uncle Charles FX papa video mukulu abuza bagisuubire mu bbanga ki
ku Sunday yawe jeno batugambye ku Sunday egenda kuba out. Amen.